Ebibiro lino lisangibwa mu district ya Ndongo ku mugga Kiyiro ogumanyikiddwa nga River Nile nga lyatandikibwa okuziba mu mwaka gwa 2013 kampuni y'Abachina ku nsimbi akawumbi ka $1 n'obukadde 7 ze zaasubirwa okuba nga zikola omulimu guno. Karuma is that the powerhouse is underground. So this model you see here just tries to illustrate what is underground. So for a normal person, even as you drive over the road, one would think. Okusinzira ku Engineer Paulo Tumwine, alambuza Minister omubezi w'ebyobulambuzi wano mu ggwanga Martin Mugala, agambye nti omulimu guno balina bye bagutuuse ng'obungi bw'amasanyalaze obwasubira okuba nga bugibwa mu kifo kino megawatts 600 nga kati bakafunako megawatts 3. Only evacuate one at a time. So what that has done to us, it has disabled our ability to generate for the available units, that is the 300 megawatts. So that's the impact we have had regarding vandalism on the generation side. It is mainly directly affecting transmission, but indirectly it also hits us as the power generation. Onagamba nti omulimu guno gutambula bukwakku era nga bagutuusiza ku bitundu 99 ku 100 wankubadde nga bafunamu obuzibu mu kiseera kya COVID-19 n'ebizibu ebirala ebiteebereka. Turbines available are dispatched one at a time because the Lira line can only take up to 100 megawatts, the Lira line. Otherwise, the main evacuation is Karuma, Kawanda, where the big loads are. So as you can see currently, we are carrying 79.7 megawatts, which is about, it's 80 more or less. So this is the current dispatch as per the dispatch regime right now. Later in the peak hour, it can go higher. Yeah. So this is where everything, the magic is done. It's a remote, I would say remote because the power plant is away from us. Onatulambuza ku bifo ebimu ebyenkizo n'emitendera giyitwamu okufulumya amasanyalaze mu kifo kino. Is where everything, the magic is done. It's a remote, I would say remote because the power plant is away from us. So this is the control display and that is the CCTV display. For members who are here, we'll be going down. So like I said, the powerhouse is exactly below us, 100 meters. Okusinzira ku Minisita omubezi w'ebyobulambuzi Mugala Martin agamba nti singa bannayuganda bajjumbira okulambula ebifo nga bino ebyenkizo bakwongera okumanya n'okutegeera enteekateeka za gavumenti bwe zitambula. Kampala nodda awalala abakozi abakola mu ziwooteri so eyamba buli omu so njagala nnyo okwebaza bannayuganda because ate mwatulaze nti mutambula okusinzira ku namba zaffe ze tulina zitulaga nti almost obutundu 86 oba abantu abalambula ebifo by'obulambuzi ebyobulambuzi tuwanga twogera ku byobulambuzi tetwogera ku paaka zokka twogera ku museums twogera ku weeki twogera ku nnyanja source of the Nile byonna ebyo ngo bigase. Abakozi abakola mu kifo kino batubulidde ebirungi ebimu bafunye mu kifo kino ng'okuli okusasulira abaana baabwe ebisale by'essomero. Kola wano kumala omwezi n'odde waka n'ofunamu embuzi n'ofunamu kasente ogulamu ebyamakulu ebirala sente ezimu tuteekamu school fees bingi nje tugula bingi bye tufuna. Moses Golola n'abalala bagambye nti singa Ebibiro lino liggwa baagala gavumenti ya kuno ekendeeze ku bbeeyi y'amasanyalaze ge bakozesa kino kisobozese okukuuma obutonde bw'ensi. Gavumenti yatukoleyo bucket night yayaka yes bucket night yayaka ebeera ya weekend abantu tebajja kwebaka ogula yaka owa units nga 10 gavumenti ekuwa 2 tubeereko ne bucket yayaka okutema emiti kubanga amasanyalaze gazze geeyongera ate bannaffe namwe abamanaging amasanyalaze muleke gatuseera musale ku yakake wansi omuntu asobole okubeera nga nusu 10 ayakira wiiki namba bulina kusiba 2 sinzira ku bali mu nteekateeka eno ey'okulaba nga bamaliriza ddaamu eno bagamba nti singa bagimaliriza megawatts 600 ze zigenda okuba nga zifulumizibwa ddaamu eno nti era kino kisuubirwa okuba nga kimalawo ebbula ly'amasanyalaze mu ggwanga. Nze Omulangira Junju Moses wano ekirya Ndongo.